endagaano ey'omukisa ogirabira ku ki era ogimanyira ku ki? Mbaniriza abalungi abeekuumira ku Senga Face 256 mwebale kubanga mwekuumirako mwenna abakadde ate gwe omupya nawe nenkwaniriza mu kiti ekikyo era kansuubire ojja kujjawo ekyokuyiga oba ojja kubaako kyojjawo ku channel eno. Kaakati olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekika ky'omukazi ow'omukisa. Ninza okuba nako ndabika siri sure naye ndabika nakolako video nga njogera ku mukyalo w'ekisiraani, abantu ab'ebisiraani n'engeri y'okweyambulira nsuubira kweri kuno okweyambulako ekisiraani ekyo. Naye osobola otya okutegeera nti omuntu gw'oli naye wa mukisa? Kye tugenda okutunula olwaleero. Nga tutunuulidde omukyala, waliyo n'abasajja balina emikisa. Ekyo mukiteeke mu consideration oba mukiteeke mu ndowooza yammwe. Ekisookera ddala omuntu w'omukisa bw'ajja mu bulamu bwo ebintu bitandika okweta singa biba byesibye. Nti katugambe obadde olina by'ogobako naye nga bigaanye okutuuka, olina visa wagiteekayo dda emyezi, wateekayo ne ba rejecting esooka, ey'okubiri, ey'okusatu, n'okwana omuwala ono. Mukwano ogenda okulaba nga buli kimu kitandise okutambula. Naye kuba abasajja simanyi kibaliko. Ogenda n'ofuna omukazi nga wa mukisa, ng'ebintu byo bitambula, naye ate gwe tomwagala. N'omusuulawo n'omala omukozesa n'otuuka w'otuuse n'omusuulawo n'ogenda ku mulala. Naye ate kye mulina okumanya, omukyala singa ajja n'asumulula omukisa gwo, omuntu alina kapasite egusumulula aba alina ne kapasite egusiba. Kitegeeza aba asobola okuddamu ogusiba. Ekyo kiteeke mu mutwe gwo nga tonnamwekyangirako. Abaami abamu bino bye njogera babimanyi. Era osobola osanga omusajja ng'alina abakazi be ng'akimanyi nti bwe mba nnina kyengoba ewa Nakamatte sisula. Kubanga akimanyi ewa Nakamatte bw'asula tebijja kukola ki kuggwa. Bwe mba nnina kyengoba nina kugenda kusula wa Rose. Awo enkya akasimu kajja kubeera happy ke nnaafuna. Kuba abamanyi nti ewoli waliyo omukisa, ewoli tewali mukisa, okusinziira abantu be ye nga awangadde nabo abo bagagga si basiru. Bamanyi ebintu. Naddala kati ffe abaavu tuba batabitegeera ne tugenda tugwa mu nsobi. N'obeera n'omuntu n'owooza nti lwa mukwano n'oguluba naye ne muguluba ne mubeera mu bulamu bwe butyo bwakubeerawo okweyiya mwaka ku mwaka. Naye ng'oluusi gwe kennyini ng'omuntu tolina mukisa. Okitegeera. Naye kennyini gw'oli naye talina mukisa, alina ebizibu bye. Kaakati ne mubeerawo nga wamma combination gye mufunye yeeyo. Naye bw'ogwa ku musajja nga alina omukisa nga n'omukazi alina omukisa, be bo olaba nga bakulaakulana mu bbanga ttini nnyo n'oga omuvubuka oyo akawasa. Naye bano ebintu bimutambulidde, baguze akapoloti, bakoze bwe bati. Waliwo abamu ng'oluusi tuba n'emikisa naye nga mituulire. Ng'omukisa ogwo gwetaagamu kusumululamu ku katini. Kitegeeza omuwala bw'anajja mu bulamu bwo n'agusumulula. Bye byosanga nti obadde awo ng'ostruglinga naye bw'ofunye omuwala. Abamu bagamba nti obufumbo mukisa. Bw'ofumbirwa, bw'owasa, olinza okuwasizaamu omukisa n'obeera ng'osobola okubeera mbu kati ofuuse wa buvunaanyizibwa, you'll work hard ogaggawale. Nedda mukwano. Working hard si bwe bugagga. Omukisa bwe bugagga. Kubanga singa twali ku working hard, singa abasitula ensawo za kawunga mu wino, teri abasinga bugagga. Bakeera ssaawa 11 ne banyuka ssaawa 3 ez'ekiro ng'abadde asitula migugu na busawo bwa kawunga. Omusinga gwe abadde atudde mu ofiisi? Omusinga? Tomusinga. Naye mukisa. Kubanga n'ogwo omulimu gwe njogedde waliwo abantu abagufunyeemu. N'agenda mu wino omwo ng'ekimututte kusitula buwunga. Mu buwunga obwo n'abaako omukisa gwafunawo. N'ayiga nti ensawo y'akawunga eno bagisuubula mmeka nti bwe bati. Ti bwe mba ngisuubudde ngitunda mmeka nti bwe bati. N'atandikira awo, n'alanda, n'akola edduuka erire nga yajja talina yadde n'ekikumi ne kapito yali tamuyina, naye n'atandikira awo ng'asoose nti kati nsobola okugamba oli nti nja kuguza ensawo 5. N'ajjawo ono n'amugamba ngenda kutundira ensawo 5. N'amugamba nti ensawo ya mmeka nti ya mitwalo 2. N'agenda ono n'amugamba ensawo ya mitwalo 3. Okitegeera? Mu kuyiriba awo n'ajjawo omukisa gwe n'akikwata n'oddamu mulaba mu mwaka gumu nga si oli yali asitula ensawo z'obuwunga. So omukisa gwe gumatalinga. Ekyasobola bulungi nnyo okuwasa n'owasa omukazi nga talina mukisa, ebintu ne bitakutambulira bulungi. Omukyala ow'omukisa mbagambye osobola okwegatta naye ebintu ne byeta. Ate omukyala talina mukisa era weegatta naye ebintu byesiba. N'osobola okwawula nti yadde awooma akuumuuka. Alina ekizibu kye. But omuntu ng'okizudde nti talina mukisa, musobola okugunoonya oba okugusumulula. Abamu basinga baagisiba. Ab'ekika of course nga bwe mubamanyi, abamu oluusi mwatomera bitomera ebyabatuulira ebyabeekwata.
waliwo ebintu byetusobola okukola okubeera nga at least weekirinzinga n'obeera ng'otereera n'obeera ng'omukisa gwe gusumulukuka nga tetugenza nakundagunza ebintu byendagu sibigoberamu nnyo wabula babisinze era sirina kye mbagamba buli omu asinze kyayagala so ebyobuwangwa sibinaako buzibu buli omu asinze kyakola ki kyayagala wabula oba onoonya omukisa osobola okugusumulula gwe kennyini mpola mpola waliwo wano vidiyo gye nninako ndowooza ng'esomesa oba sisold n'oyo galiki kennyini ng'omutadde mu munnyo okola kyetuyita concoction oba okola potion esobola okuyambako okusumulula ebigaanye so mweyiye temubeerawo nga muli down like nga oli awo oli down oyagala buli saawa buli kintu bakikutere ku sowaani bagambe nti emmere yino eyidde erya naawe ebintu ebimu analyzing embeera ogambe nti naye mbadde n'omukyala ono okumala emyaka 5 yansanga nnina akasente kange nga sibulwa kyakulya landlord tammanja lwaki ebintu kati bigaanye lwaki bigaanye kale yansanga nstruggling naye kuva yajja mu bulamu bwange nothing has changed fena tuli awo tustruggling tuvuya muvuya buvuya what can I do so muyina okubeera nga mubeera n'obwongo obuli open obuloboozi okusukka we muli ne mubeera nga musobola okubeera nga mwetaasa oba nga mufuna obulamu obulungi obugagga magezi mumpudde kyenjogedde so kozesa amagezi go oga opening otegeere bw'ofuna omukyala ng'ayina omukisa n'omuzuula nti omukyala ono kubanga omuntu ng'oyina omukisa gwe ne woolabanga ewazibu oba banno ebalabanga ewazibu gw'oyitawo nga lukisakisa lwolukisiza era tolaba nkomutunaga naye mu butuufu wano bwo luno lubadde lukisakisa mpitiddewo ku lukisakisa nga naye kennyini akiraba tewali chances zonna ngeri gyandibadde afunamu ddiiru eyo talina chances zonna wabula ng'alaba lukisakisa lwe lumuyisizaawo naye omukisa ogusobola okuba nga guva ku mukazi ali ewaka oba gw'oyagala kyovula bw'ofunanga omuntu ng'alina omukisa mwagale kubanga ate ne bw'omufuna ng'alina omukisa ng'omuyisa bubi amaziga g'abakyala ago mabi mugenda ne muva ewaka ng'omukazi omuyisizaamu eggaali omukozi ebyoyagala omukyala bwe bwafukamira ku mabibi n'akusabira ebintu eno bitambula naye buli bwakaaba ebintu bibeera bibi nze ninako omuntu gwe mmanyi like yastrugglinga ne mukyala we naye tebyaggwa bulungi era omusajja yaddayo ku zero naye oli omuwala nga buli bwakaaba nali namanyi aliko ebintu ebyewabwe baki ng'ebintu byonooneka ng'omusajja ajja kufuna ebizibu nga buli bwagala naye omusajja yona teyamukubako but nga bw'omanyi ebyobufumbo nti wabeerawo omuntu okunyiiza ng'akunyoma disrespect eyo taliimu kkuba but I don't care yona tolina ky'oŋŋamba so mwegendereza abakyala bwe mubeera nabo ate omuntu bwe mutegeera nti alimu omukisa gwo mukwate bulungi gy'okoma omusanyusa n'asanyuka naawe empale zo zijja kusanyuka ensawo zijja kubaamu ssente tejja kkala byebyo ate na subscribing obeere ng'otwegasiteeko subscribing eddala bale kubanga weekuumirako sharing okola kyattendo alina kyoyagala okwongerako oba okuwabula nkwaniriza mu comment section kinteeremu neyanziza nja kuba nkuyigirako ngera naye bwonjigiddeko then ekirala gwagala okwogerako nange privately ng'olina byombuuza osanga ku +256 only consultations +256 785 40 28 60 nja kubanga wendi yeah.